Ekisiibo kirungi alhamdulillah. Tusiiba siradde Allah kimpisiza mu bulungi. Nsoma ku Quran omaye guno mwezi Quran mwe yakira. Kaiso kye tubeeramu tulina nnyo buzibu. Abakulaba basitolere ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kubanga mutulaba kwano mwebale kukola mwebale kusiiba basiiba mwebale kukazana na kwefaako. Baliyo bali mu kisiibo kuba bagala Allah naye waliwo embeera y'okugamba nti asiibye nenga talina na kimusiibulula. Bambi nedda tugezaako okuyambagana. We are doing a lot of charity. Nti wobanga oyina essowaani emukale wakiri ogabana wakati n'olyako ne munno. Si kirungi kubanga banno ba neighbors bo tebalina kye basiibulukirako ng'ate gwe oyina ebisiibulukuka ebingi. So abaliyo nga tebalina kye basiibulukirako mugeze kwengeginga ba neighbors ba mwezi guno ate abantu baba n'ekisa kingi nnyo. Mutayinza kudda ku mmere yonna n'agirya nga munne talina kyakusiibulukirako. Kati abayina oba bubaka ki? Abayina amuliraanye ye talina. Akola bubi. Abalina mbakubiriza bane musiibulule ku bannammwe. Mugenda kufuna empeera mpitirivu nnyo kuba guno omwezi empeera tuyoola njoole. Muleme kubanga musiibuluka mwekka ne bimu mubisuule. Nse kiba kirungi. Tugezeewo okunoonya ba neighbors baffe abatali bulungi tubasiibulule. Biki bye balina okwerekereza nga guno omwezi? Bingi kubala guno omwezi Allah egundi zonna shaitani asiteka ku mpingu. Katoyina ng'ejjijja kwekwasa mbuno sitaani yankemye. So buli kibi kyonna gwoba okikoze gwe nga gwe era buli kyolowooza kyoyagala okukola kyerekereze kuba tolina jjujja kwekwasa. Buli kibi kyonna ky'omanyi tojja kwekwasa beera ng'okola birungi byokka weeyolera empeera. Ate no tuba tuvudde mu kisiibo tugezeeko okolanga empisa ze tubadde tukola mu kisiibo tugenda nazo mu maaso. Njagala batangaze ku nsonga y'abawoowe n'abatali bawoowe. Biki bye balina okukola abawoowe n'abatali bawoowe kuba batuuka ekiseera ne bakola ne mistake ewaka abaagalana. Anti ekisookera ddala nze nga buli wembeera nga agitate nti omuntu olina okubeera mu relationship nga you're married nga you're legal. Tulina kubeera mu bufumbo nga toli muwoowe. Kati ate mu kisiibo totawaanya ddala na kusiiba nga toli muwoowe kuba mu busiraamu obufumbo tebuliiyo. Omuntu atali muwoowe oyina muwoowe ne mutandika olugendo n'ekisiibo kigenda obbasanga nga already muli legally married. So kati abawoowe abatali bawoowe basubwa bingi. Basubwa bingi lwaki tebawoowa? Balina okuwoowa. Okuwoowa kulimu ebirungi bingi. Teri anyeenya legally married wife. Ewa Katonda abawa obufumbo bumanyine ku nsi. So temusembeza bufumbo buli ligo buno busimaye bukase piki. Bujja kumenya maaso ey'obuwulire. Wasemba okulaba ng'oyingidde mu nsonga z'olwo omuvubuka wabukedde. Aliwo oba? Omuvubuka ng'omukyala bamukola mu nju. Ensonga eza ku mukyala Quraish. Ensonga za mukyala Quraish zakkakana zaggwera omuwala gy'ali ewuwe alindirira kuzaala. Nze ndabagamba munnamwandu yenna aliyo nga bamugoba mu nnyumba nsankubire ku ssimu wendi. Olina kubeerawo n'okuza abaana. Bakulengera bulengezi ne batya? Ebintu babiraba ku social media nga bitambula ne bagamba ne bannoonya ku ssimu ne bagezako bannoonya ne twogera ku masimu. Kale olumu tuyinza okuba nga tetwabategeera bulungi babbo bagezako okwewozaako tibayite bamugoba just mbu baali baleeta kirowoozo ne mbagala lwaki muleeta ebirowoozo ebigamba omukazi agende. Kati gwogamba otya muno mbugendo ojja kufumbirwa nga n'abawala abato tebalaba babawasa olina gwamuterekedde agenda omuwasa. Wateekawo bunkenke? Batya? Nnyo sinze muwanvu munene akoma muli eri. Nze balowooza ono wakutusamba busambi ko nze nja bayitira poliisi. So essimu yakubibwa tebeetonda ku sayidi yo ne bagamba beetonda twayogera ne biggwa twayogera era kati bali bulungi ensonga bazitambuza bulungi. Mukyala Quraish omuwulizaako? Muwuliza. Muwaya? Entuwaya gyali mulungi niera era nga woomanyi nga yakafiirwa bambi ate muzito bw'atyo. Bingi byalabiseeko era mu biseera by'ekisiibo kino kuba nti tetwasoboddeko. Gweno oli kukyala Quraish waliwo ebyabaddewo eggulo. Waliwo omukyala yafiiriddwa muwala naye nazaala we n'agamba nti omuwala alina abalongo yenna alongo nti bane muleete ekisumuluzo tumala okuzika nalongo tayingira mu nju.
ate yabadde bayina ekyejo eri gundi eri bayiteyo batya namasuba ne bankubira essimu ne bagamba hajja tekiriwo gy'otutaase ne bagamba Nazaala ajjewo ekyejo nga lwaki Nalongo tayingira mu nnyumba ya bbaawe ng'afudde. Nazaala yawulidde nga njogera yeewummuzza omuwala gy'ali. Guno omutima guno ogujjawa kuba bambi olina engeri nange gw'ataalaba byange nga bankanyuga ebweru n'akaana kange mu nkuba nentegeera olumi namwandu bw'ayitamu. Olina ottoba nabo? Nina ottoba nabo kati kyova olaba nange namwandu munnange gwe mpulidde nyambalira bw'engatto ne nzija ne mmuyamba. Ebbali ng'omaze obayamba, do they appreciate? I don't know. I think they appreciate. Never to appreciate nze. Allah ajja kusiima. Tugere ku by'omukyala Bruno. Yavaayo n'aga Bruno talabirira baana. Ate nga gwe omukyala obuddeyo kulwanira eddembe ly'abakyala. Ensonga ogyogerako ki era wabiraba? Nabiraba. Era omuwala ebambi yakaaba nnyo ne postinga ne ku page yange nga mugamba takaaba nnyo kuba wokaaba ennyo osobola okulwala kubanga ate bangamba oba alina ne health challenges zayitamu. Vanessa naye nga Bruno mutabani wange mukubiriza okuba nga akwata obuvunaanyizibwa nti wabanga weewaddeyo noyinga mu relationship n'omuwala kola obuvunaanyizibwa bwo bajja kufuna obuzibu. Kati ayinza obba nga akyakiyitako najja kusanga jjo musibya paka luzira kubanga omwana yenna w'ozaala omwana ali entitled okubeera nga bazadde bamuwa support. Kati gwe omwana w'ozaala omwana osuula eyo tomuwadde shelter, tomulabiridde, tomuwadde education, basobola okusiba. So tetwagala tutuuke awo tukubirize Bruno n'abalenzi abali eyo bonna oba abasajja abatalina buvunaanyizibwa babeere nga bakola obuvunaanyizibwa ku baana baabwe. Kuba omwana ye aba talina musango yesanga naye ali bubeezi mu nsi. N'abawala nabo beebeereremu. Ne muwala wange Vanessa naye mubuulirira nti kakati gwe newe omulenzi olugamba nti I love you gwe nga tandika gabulayo bintu balina okuba nga bali serious nti munne gw'ogenda ozaalira ye afaanana atya ye ali ready okubeera naawe. Banga olumu naffe tugenda ne twekwasa nti omusajja aganya okulabirira omwana. Oluusi nga gwe yamwesiba nako oba oluusi nga temwakyogerako nga gwe twamulaga principles kwegamba nga wamwanguyiza obulamu naye nga abasajja nabo beetaaga n'okalubamu naye nama nti omuwala oyo si mwangu. Nze nnyiigira ddala ensonga eyo nnyiiza nnyiigira abawala abo abeegabula amangu n'abalenzi batakola buvunaanyizibwa. Vanessa ne bagamba yamukiitinga ng'agenda wa White Benda kitegeeza naye mubuulire. Simanya bakituufu naye wabanga yakikola ekisooka they are not married. Kati you cannot claim omuwala gw'otakeranga konkya kuwasa. Kyova mbagamba nti woyingira mu relationship legalize your marriage. Nti omusajja ajja kukuowuninga agambe nti ono mukyala wange kati wakeera nkya n'agamba nti nze munne mwena muli bakwano bange era gwe saagala mpase njagala olabirire mwana. Alina kumuwasa wabanga omuwala abuukabuuka nze kyemubuulira nti atereere tumanye ali wa Kibende oba ali wa Bruno ekitegeera naye kati siyinza mugamba nti wayenda she's not married yayenda kwani kugamba ali awo mu bbanga. Bruno ke mutabaniiwo then ono muwala kuba odwaniranya abawala bonna yani gwe wanoonyako okuyisaamu ku kasimu? Mbadde siriiwo mbadde Kigali nakomyewo gyekiro nagenda mu conference eyo nalinayo olupapula nagenda okupresentinga mu Rwanda University so mbadde naakadda naye nga ngenda kubanoonyako bombi twogere mutuwayeemu tulabe ng'ensonga naddala ez'omwana ono omuto zitereera. Byayingidde mu DNA abaana bali serious balinze nakidde ebintu byayingidde mu DNA Bruno agamba nedda nze mbuusabuusa anti era mutuufu kuba omukazi teyamuwasa okitegeera mbaka twagamba nti omuwala teyamuwasa si mukyala we omusajja sa DNA nga you're married bwewunya nti kakati ono omusajja ategeeza ki ne kati balinga bali mu by'omuzannyo kati naye tamanyi oba ddala omuwala ali serious gy'ali kubanga tebalina kibagatta amulabanga ndooza a friend ate gwalaba n'abalala. Papa akuyisa atya mu kisiibo? Papa mulungi takulabiridde ebitooke byebigwa mulungi talina buzibu gy'ali yaddayo okukola yaddayo ne tubeera ku simu all that time. Leera ku simu nedda era ku simu waleeta mazzi kunaazaako yereka naawe ate shawa zajjira ki shawa zitunaaza. So kati kikyomiisinga okubanga yagenda sofa n'atandika okukola? At the moment sina nnyo kyemiisinga cause nange njagala akole obulamu bwetaaga kukola munnange so si kutuula awo. Obulamu bunyuma nno nga bulimu akasente. But again missing comes in.
a little smaller cause ndi busy nange. Nenga agambye tubeera ku ssimu nga tuwuliziganya obupapula tubuwandiika. Nina dictionary yange nene nezigye bugambo buli obulungi ennyo ne mbuwandiika. Obulamu ne butambula. Making omukwano obupya oba? Okubeera nga the fire is kept burning. Yes, just to burn. Owaye babantu boogera. Waliwo n'ono omusajja ava okunnoonya simanyi lumbuyiza akaku. Waliwo ava okumpeereza message wano. Lumbuyi ng'agamba kyati? Mbannoonya simanyi mbw alina byagala okuŋŋamba. Babiŋŋamba actually nkyali Kigali ne ŋŋamba unaŋŋamba biki. Kati mbadde ndi awo nga nkubira. Ngenza olaba nga ndabako n'omwami wange tubadde ku call ffenna basatu. Naŋŋamba mbu simanyi njagala kunoonyako naye ngenda kunoonya after kisiibo. Nina bye njagala okugamba saagala ozirike. Ne muganza tulina ky'oŋŋamba oba bulijjo by'onjogerako tomala kunnoonya. So abantu bo boogera ne kati ffe twabimanyiira nti boogera bye bamanyi ne bye batamanyi. So ne okitegeera kubanga ye Mungu akimanyi nti bye boogera byakalebule. Kyova olaba nga they cannot pull me down kuba ye Mukama akimanyi nti nina omutima oguli pure. Mubaka ki bw'owa Akram nga tumaliriza? Mwagaliza ekisibo ekirungi mwami wange, mwagaliza ekisibo ekirungi. Nsaba Allah amutere baraka yonna gye yagenda okuba ng'ayiiya. Mwagala nnyo. Of course, why not?